twalina ettaka lya famire waliwo ali yeefunziza ebyo byebimu ku bintu byakola sooka obuze kukola sebo neyanziza abatulaba mbalamusiza beebaza emirimu gye mutuusaako engalo ebizibu bingi ebiri mu ggwanga n'abalina essanyu lye bafunye nabo bangi olw'ensonga nti mulimu abalina ejjajja eyo abatambula nga bo akamwanyi bakafunira dda era bali mu kutikkula nga banoga omusajja mbaliddemu mbu bategese mu Kampala nzijja jjajjamu buli kyalo kigenda baka abantu kagamu bana Kampala oba Buganda ate juzi batongoza 3 gwayongeddemu kati 6 banoonya kaseera bagenze balamu nga 3 tegamala sente zitezivaayo buli ana mbu era buli kasamuna wanguza candidate wa NRM ine mu kitundu kyammwe babateekedde milioni 10 ng'ozola kikiri etwayogera sente jajja okuzikwasa kiri wakiwanuka yamanya nti ababbi bano bajja omusajja mbalidde wakati mutongoza abantu 3 ate mbw ate tuli nkagamu kati nkagamu nagenda ogira nti tuweze 15 kati mbwe nkagamu abana buli muntu bagenda muteekako tasiki yakuleetayo abantu 10 ab'omanyi abalimu abalonda bonna obaleeta abantu 10 ne basuula akalulu gwengoddaali bbali ng'olinda emiliyoni 10 ziri zebagenda owa buli kyalo zebagenda owa buli kyalo ekinaba kiwanguza candidate kasa balangira nti ku kyalo kyammwe President Museveni yawanguddewo anti bagenda kubabba tebagenda kuba wadde 10 ezo zabali ababbi abagenda kusekuriza nange era mugaye nti abali babbi bakulu bagenda ofuna simu bayo balukyolo ogambutya kanso yendi tukyatambuza emirimu mutambuza onga zettaka tukyaziriko nga Buganda First nnyo kubanga ettaka litabangudde ensi nyingi ettaka lireesa abantu bangi okubundabunda ababunzebunze ettaka bangi so obubbi bw'ettaka olinaagula ettaka lye ate ne mulibba ne sente omanyi ebivuyo egiri mu landis eyo mulandis gyosanga omuntu agula atya ettaka leero enkya aligula ssaawa 8 zigenda okuwera 10 nga balitaddewo nga liriko kavieti bagenda okukola process bavayo ku ground yalumye dda mulandis gyosanga ebyapa 2 ebinanga bituufu 4 nga biri ku ttaka limu nga buli omu azajja bavuluza eggwanga lino RDC mwe nawe mugenda nogaa nze nina ekituufu nga mugenze wa RDC agaani alina sente nyingi gwe mbandiwa kyokka tafaayo nagamba nti katugende Ministry ya Lands tukakase ebyapa bino kiriwo ekituufu kati negyebayo bano President basindika ate tabasindika betwalayo bwetwazi ne bagamba President yatusindisa mwe mujja kuba mu majambi abantu mujja kutuuka ku kyalo nakyogerako wano oyogedde bulungi ng'abantu bajja kunkwata tukuma omuliro mu bantu naye twabagamba nti RDC wajja n'abantu kisimanya ze kubatenga ku ttaka nga mukimanyi bulungi nti abantu abo si bannannyini ttaka eri mujjeeyo amajambiya n'emiggo mubatwale nga mwanga kubanga kati ye option yokka abantu gye basigaze okusigaza ettaka lyabwe kubanga ekisooka abantu n'amateeka kooti tebakyazeesiga olw'obufere obuli mu kooti nti abafere bennyini ate bakozesa kooti okubba amataka g'abantu omuntu mwanayinki ogenda tuuka mu kooti ne babawanvuya tolina ssente bamaliza gonnyini nalabako mukazi gwe basibira ku ttaka erirye kubanga awoza n'omugagga mayinja yayimba naga nti omwavu bakubba nkugamba totawana n'ebyokuloopa amazima batya kugaatula omwavu takola ki tasinga musango ene waawo wetuli naye katutunuulire naye mwe musigale nga mutunuulire ekigoba abantu ekibba ttaka tukivumirira nesekuvumirira naye njagala kubategeeza nga Buganda First nze ndi President w'ekitundu kino ekya Buganda ettaka mu nsonga zaffe ze tulina olutagajjo lw'ekiwandiiko kye twawa President Museveni tetwakimuwa naye tetwamunnyonnyola biki ebiri mu lukangagalo agenda kutuyita tutuule wali tumunyonyole ekimu ku kimu naye ekisookera ddala ku muntu w'egwekiwandiiko ttaka kubanga naye akimanyi nti abantu be mu Buganda tebakyali ttaka libaweddeko akimanyi abantu bali mu kubundabunda naye tamanyi kyakukola kati bwe twagala tumutegeeze ekyokola ki tumugambe nti buno obukiiko bwonna bw'oteekawo bw'ababbi bw'abafere tulina kuyita mu kkubo lino ne lino okulaba nga tukola ki ekisooka enkya n'owulira akalushoke luli n'owulira akabirungi luli n'owulira
office of the presidency lino olya special duty bano babalungi abafere kye kibalese nabo ne benyigiramu olya ngambye nti bababeera bali mu kuzibukula luseke lwabwe olya kwe kulese tabbu fe tuli beetegefu okulwanirira abantu ku nsonga z'ettaka era nze essimu yange ebeerako 24/7 nkubira enamba yange eri 0702939623 enamba eyo 0702 939623 oba tuukirira Martin Kimbowa ku simu ze wesimu ze zibeerako omugambe nti neetaaga kanso neetaaga pulezidenti wa Buganda First n'ekizibu kyonna kyonna ekyettaka era ajja kusobola akuntuuseeko kuba kati nange nafuuse muzibu wa kutuukako olw'ebyokwerinda byange byayingiriddwa era essimu eno gyenkuwa bw'ogikuba okuba ku switchboard nange na switchboard akuba ndi president ne bakubuuza ensonga za ani akunoonya balungi abafere bonna ababbi b'ettaka balungi abakulembeddemu bwe mu kunoonya bayitawo abantu akyasinza okuba ate nesekyote be bantu ababenyigira mu bikolwa by'emmenyi abenyigira mu simanyi mu mataka biki be basinza okozesa okutemula abantu kati sobola okuba ku switchboard essimu eyo bamala kukubuuza naye osobola okukuba nga lw'okubya ofunye omukisa nga nze kenyini nze enji nga gwoliro osobola okukwata bw'olaba tonfunye wali ng'ate oyagala kwogera nange direct kozesa WhatsApp call onkubi bwe mba sikutte kozesa message ya WhatsApp nze nja kugisangako era nkuddemu ongambe nze gundi ne gundi kizibu kyange kya ttaka ndi gindi okitegedde akwe details kati nze nja kukubira nkuddemu then sobola okweyongerayo so number 0702 939623 oba 0702 Uganda 939623 tulabenga tutaasa era njagala okwebaza nnyo mukama wange Sebo Martin Kimbowa okuleeta omukutu guno n'oguwaayo ku lw'abantu bayambibwe ensonga eyo nkulu nnyo kubanga kikulaga gwe mweyo gwa ggwanga nnamba emu si bano abagoberera muzeeyi bano abafeere abagoberera muzeeyi mbu tuli ba patriot oli patriot kiki wali okoze ekikufuula patriot fe bakitaffe bagenda ne mu nsiko kununula eggwanga lino abamu ne bafiirayo n'okufiirayo kitange yansiko yagiyingira luweere era yafa kati gwe bagamba toli patriot bano abafeere ate nenda babalamu mu bapatriot abatamanyi nti abaffe bayiwa ne ku musaayi n'abamu tetumanyi malaalo g'abakadde baffe gye gali batuyamba ne batukolera akagondi egundi wali nali nno sikalabaanako ekibbattaka wandibadde tokyakiwulira wano kubanga wano ffe twaleeta gavumenti gamba waliwo n'ebitundu ebimu kati nga mu luweero tewandibaddeyo kibbattaka kiri nakaseke nakaseke kiri nakasongolo ezo ngoma nakasongolo ekiriyo okimanyi ekiri ekyankwanza okimanyi mu kibogo eyo maama baradisi baliyo manyi kye bakola bali mu kubba amataka g'abantu bakozesa bikooti ode ebyekifere bafunayo balooya era bana abantu temuddamu kwesiga balooya ku nsonga za ttaka nti simanyi kamuteresa ekyapa kyange ojja kusanga ekyanga yakutunza yenyini yakutunda yenyini alina obusobozi obukola transfer form nga totegedde alina endagamuntu yowagimuwa fotokopi agirina asobola n'ogenda n'atuuzaako ekyapa ku kyapa kyo biprocessinga gwomanyi ekyapa kyolo yange yakirina otuuka kufa abaana bo basoma ekiramu biri wa looya ebiri ekyankwanzi eyo waliyo RDC waayo bamuyita Nankunda Sharo yagenda yeekobana ne looya omu n'ababbi b'ettaka bano babalungi Fiona balungi gwenjogerako mumanyi ono special duties yeekobana naye Safari John Safari John oluusi yesi Kyamugabi Davis bakakwenzire Davis ne babba ettaka ly'abakadde Besesu Bannanyonjo Namato Florence ettaka eriwezaako square miles ezi abasatuusi ne bajja abo Fiona balungi ne baleeta bikooti ode ebyekifere ne gwe baali baguzizaako bali abakadde nga bwe bagaa nti abakadde katutundeko akabanja tukaguze Martin Kimbowa okasente kabenga katulabirira ku myaka gyaffe kuba omukadde omu ali myaka 98 kati oyo omubbe muleka awuyage atuse n'okufa omulala ali mu 7 anyway kati bababba naye kati abo bwe tuboogerako wano
gwofuuka omubi anti okuma omuliro mu bantu gwataasa gwofuuka omubi naye abantu jjaggo bakumamu oba beegugunga ku ttaka lyabwe balyegugunga oyogedde bulungi kyobola tubagaye nti ebajjambiye eveeyi kubanga sebugo tojja kujja oli ku ttaka lye kwabadde ebbanga lyonna abaana babaziisa okwo bakadde babaziikaawo n'amalala wegali galabika gwe ng'ojja ozunga n'olwapa mbu wano nabagula bajja kubayookerayo nakubatemababooke baradisi babakube n'ebimotoka bya gavumenti ebikutambuliramu babyoki omugenzi jenaani oyo yakwata kitwakita n'akikumako omuliro yeno kasirye gwange kati n'abantu batandika okukola bwe batyo yababuuza ani abaleese ettaka lya mwanyinaze mundage empapula nga batangana butanga abakoleza bamuwabirawo ate yali mutuufu kati nze mbagambye nze pulezidenti wa Buganda First bwe mulaba radisi aze okuzungira ku ttaka mulaba Fiona Balungi azze mujjeeyo amajambiya mubatwale nga mwanga mubatwale n'ekisubi ku liiso mubajjeeyo amajambiya mubajjeeyo emiggo mwerwaneko musigale ku ttaka lyamu bwe mutalwaneko muteerwaneko mugenda kufuuka ababunzibunzi ababundabunda abanoonya obuddamu mu nsi yammwe mwennyini ekintu ekyobulabe ennyo kale eyo tuvuddeyo ensasage yagudde mu NUP omubaka omu wano mani down abadde abamu ku babaka abali sure nti eyo tumulina sagala tukigende Walukaga abadde nga abamushuwa era waali era agenda kuvuga Walukaga naye kyeŋŋamba okulabikira ku ballot amikisa alina emeka ku 10 alina 98 ng'asinziira ku kyokuba nekinsinziira mu kooti kubanga obuyinza leka nkubuulire katusomese abantu ekituleeta ku mukutu Martin Kimbo oyina obuyigirizeewo bw'oba wagenda n'osaba omulimu ku Fufa TV oba ku TV yonna obuvunaanyizibwa obwokenneenya ebiwandiiko byo Fufa TV tebulina wadde omulimu yagukuwa era bw'eba egukuwadde omulimu ng'ebiwandiiko byeweereddeko nga bye yasoma siriyeyo nga tegenze wala kisobola osigalawo bwekityo okitegedde nkiraba naye bwe kizuulwa mu maaso eyo nti baakuwa omulimu nga tolina buyigirize bumala guba musango gwabwe bwennyini kubanga etteeka libagamba nti bw'obanga Kimbobwa teweekakasa biwandiiko so kyengezaako ga nti Fufa TV terina buyinza bukuma mulimu nti ebiwandiiko byo kuba terina bukugu obwo kyoba olaba mu Uganda bateekawo ekitongole kiryaki tolaba nti UNEB yeteekateeka ebibuuzo n'okubituuza buli kimu naye si ebunaanyizibwa ku buyigirize bw'omuntu ekitongole kiryeki National Council for Higher Education mu Uganda yokka ne bwe ba State House ebiwandiiko gye bitwala abasaba emirimu mu State House jjajja abasindikawa era eri bwe mala okuwa certificate tewabaawo mulala ayogera bonna emirimu abagisibako zipo nga bakuwa buwe mulimu ng'okola kitegeeza ebiwandiiko biki bituufu kakati Electoral Commission y'ensobi gye yakoze situgambye nti Walukaga yasoma asobola okubanga ebiwandiiko takola ki ayina kuyo tubirabye bulijjo nga ne certificate za National Council ng'abantu bazijja ku Nasawali ne bazitwala mu Electoral Commission naye kati Electoral Commission we yeekubidde nga likewewa Kimbo wazze n'omunominatinga n'omugamba ali nominated ne mwekubya n'ebifaananyi n'ekifaata certificate ye n'ogiwandika mumulaba ali nominated sebo genda onoonya akalulu tukwagaliza buwanguzi sebo ne wayitawo omwezi gumu ali mu ssente ze eryayo n'anoonya akalulu ate gwe kennyini eyanominatinga n'omugamba naye ekizudde kati tolina biwandiiko lwaki wamunominatinga kuba wali tolina busobozi bukakasa biwandiiko bye nti bifu singa wali obulina tewandimukoze ki tewandimunominatinze mitwe gye tamala emirundi yakola obwana mitwe gye gitawanya bwa kati kyogamba mu kino alina omusango ye Electoral Commission oba National Council obuvunaanyizibwa bwa Electoral Commission okugamba nti nga kubanga Electoral Commission ogiraba bweba egenda ku nominatinga Kimbo ne bwojja n'ebiwandiiko ng'omuluuguli bwe buti kugamba biteeke wali ebbali biwandiiko bye tubirengedde nti eyo bwebbaluwa ya National Council ffe tetulina budde bwetegereza ebyo byonna bali ababyetegereza gwe tuwe obukakafu nti babyetegereza kasi togibawa tibabeera na kirala kyakubuuza nga bakunomina toba olaba nti n'emisango gy'obuyigiriza egibeera mu kkooti Electoral Commission oli bwagiwaabira bwejjegamba nti ffe tetulina buyinza kwekenneenya biwandiiko ffe oli byatuleetera byetutunuulira nga kasitagirako National Council gye muba muyita yebeejuliza bino ffe tetubitegeera
So kati gwogamba 99 kubanga Walukaga yatwala ya National Council. Kasitaba anti twagala National Council yeetubuli ya verifying ati. Kichi yakakasa biwandiko bya Kimbo. Obedi oba ghost workers mu National Council nga baite bali bamwe. Ate je byegani nabyo kubanga kiri kitongole kinene kyetengeredde. Kijje kyegane kigambe nti oyo feyo certificate yayina ya ku National Road si ya fe. Mu ruling eya akakiiko ebyokulonda yayinako n'omusango yali faalinzeeko. Kati gwe olifaalinga oli kooti yagambye eyina obuyinza obulifaalinga era nenafu ekyokuba nti Electoral Commission ekulemberwa mulamuzi si kooti era Electoral Commission mu mateeka ga Uganda kankuwa ekyokulabira kulaba obukiiko bwa Parliament etteeka libwenkanyankanya ne High Court kyobola basobola n'okuwaako summons akakiiko ka Parliament nekalagira n'okulagira bakwate ebikyokalagira ne babakwata kubanga obuyinza bwako bwenkanankana n'obwa kooti ki enkulu nata abatulamu nga sibalamuzi kalina obuyinza bye kaba kanoonyerezaako kanoonyereza ku bitongole bya gavumenti nga ne Electoral Commission kyekava bakawa obuyinza obwenkomeredde ate tebuba bwankomeredde era okwongerayo mu kooti bakwate bakutwale mu kooti kuba ko tekasala musango kyobola ne bekakola zibeera recommendations naye bw'ogaana okweyanjulayo katugeze basobola okuyita era bwe bamala okuyita mu kakiiko ne balanga byonyonyola ate bagamba musirikale saidi mu mutwalo ogenda eyo mu era buli kakiiko saidi abeerawo kakati kyenkugamba nti Electoral Commission obwo obuyinza tebulina naye mu ruling yaabwe bagambye mbu mugundi mu reference y'omusango baleese mubaka ne bagamba mbu obuyinza ekipapula ekiva mu National Council mbu Supreme Court bwe yali asala omusango mbu yagamba nti National Council tesobola kuzuukiza mufu doesn't give life bakikoze na mu luzungu doesn't give life to an invalid document anti tewabula tewabula tutwagala program ya Luganda National Council tewabulamu tewa muntu mufu kumuwa buki bulamu naye nga bosi kooti bajuliza ebyaki ebya kooti anti ajikulira mulamuzi kati yefudde kooti yaliko sebo yomulamuzi wa kooti anti Electoral Commission kati kooti kyobola Abalukaga sawe no twogere yatuse ddamu ki my court agamba nti High Court mwe muyina obuyinza bano bafere kakati nzenzije jewo obufere bw'abali nabadde High Court kyegendo soko kola kuza Walukaga ku ballot paper yakola ebibye ngo omusango we buwulirwa Electoral Commission eyina okujja mu kooti ewo obujulizi ebuulire kooti we yajja obuyinza obukola kino okusalawo naye n'emisango no gyesazesazeewo mingi yagobye ogwatinka ogwa Ssekikubo yagobye ogwaboobe akitero ogwaboobe guwulira lwakuna luno naye yagenze mu kooti anti guwulira lwakuna kuba kyenkugambye nti etteeka ligamba olowooza lwaki bagwanguyidde etteeka ligamba nti bwe wabeerawo omusango gw'ebyokulonda mu kooti emisango gyonna egibaddewo bagitesula mu kasi kubanga obukulonda kuba n'obudde buki bugere buba butono budde buli limited kati bwowe balina okumwanguyira lwobe walwakuna luno anti kinkugamba era Joel kati senyo era bagenda kufulumya n'ensala era senyo nyikala tuza ya lukubu era Electoral Commission bye yakola byali bya kifere kubo Electoral Commission yajjayo ekintu kimu kye yagamba nti bwowe yennyini eyawaabye yakubisaako n'ekipande nga kiriko Nakawa West ekipande kiri gazetted mu requirement za Electoral Commission nangu atali wa byakuloda nkimanyi ekipande tekiri requirement mu byaki kubanga mu requirement za bya okubya ekipande ng'oyagala kaadi y'enaare bwe bagikumu okubya ekirala n'oteekako essaawa oba n'oteekako nayikondo mwebali osobola n'okubya ekipande nga obadde oyagala kaadi ya NUP bwe bagikuma n'okuba ekipande ng'oli kati mu anti gundi meya w'ekira Julius Mutebe yaliwo eno ng'ayagala kaadi era gyebiri ebimyufu bikyaliyo ebya PFF kati bayinza okumugamba nti twalabako ekyanu Electoral Commission yatya kugimega mu musango gwa kijjega bwe gutyo ne gantu kugobye oguliwa kati ng'ogwawoobe kati ng'ogwona omusajja mwe mu nominate nze mwe mukkiriza
ate mweba mumwe muzimu Electoral Commission yandigambye bugambi nti ffe ebyo tebitukwatako byowaabi genda mu kooti genda wa yandiwadde kuwabula si kusala ffe tetusala kubanga kukyabwowe erina bintu bye yayogerako ng'esala erina we yagambira nti abantu banominating ne tubayita ne mu harmonization okulaba campaign zammwe bwe zinatambula naawe ne weetabamu gwe lwaki tewayogera ku olwo nti bannaye abantu be mugenda okunominatinga ne berinza okukola nabo harmonization wa tebaliyo eyo meeting wandigizize n'ogamba nze sobola kujja kutulamu abo kubanga abo tebali nominated mu constituency siba constituency yemu nze ndi wanaka West Division ate lwaki mumpita tawadi Electoral Commission yaga wajja ne weetabana mu okulaga nti constituency muvuganya kweta weetaba mu bakandidate bannaka wa West gyogamba nti teriyo kati awe basobola okukola lero di map yo n'ogituleetere ya campaign wali ogenda campaign nga kinga toliyo weka kubanga ali anopposite takola ne council technically bwobe mutuufu oba si mutuufu bwobe Ivan kati bwowe awo bagendo okekalipo katagenda kubuka kubanga yani bade mutuufu nebino bebagamba biyetabamu bino binzo kote eyinzo gamba eyinzo mubuza wali wetaba muki gwe yali anopposite abali abatali ba kitundu kyo kakati bayinza mubuza nti ekitegeeza wasobola n'okubeerayo harmonization ya constituency y'e Rwampala nawe no lwaki bayita abaana ba Ssebuguzi naawe ojjiramu gwatali mutani wa Ssebuguzi oba nonyayo ekitegeeza gye bakuzaala oba gye bakuzaala naye kaaso nga omanyi Uganda bwetambula kooti eyinza okukkiriza akakiiko k'ebikondo ogugisinge mukadde kano kyangu naye ngamba bwowe bye yakola wali nga tanabakula mu Electoral Commission byebiyinza okumukuba naye nga yandibadde mutuufu omanyi osobola okuba nga obadde mutuufu naye ate ne wabaawo akalipo ate go kenyini weweetemera engwala kubanga Electoral Commission ekugambye nti bano ebiwandiiko wabitegeera bye banominating era wamala obitegeera nti banominatinga constituency enfu bwonominating nze namu ate ne tukuyita mu meeting zinabeera ziti eza campaign bwe munatambula nojja era nawe nokkiriza nti anze ejja kutambula bwe nti Ssenyonyi atambule bwate Bulola atambule bwate abamunominatinga bo ID zaabwe ziriko bitundu ki abanominatinga bwobe nti bajja kukebera n'abanamunominatinga bo batuufu b'Nakawa West Nakawa West ki Nakawa West Division anti kati oli omuntu azze okuwa omukono nze mbeera bubezi nandaga muntu yange ye ejja kubeerako Nakawa wendaga muntu tebeerako constituency ebeerako Nakawa division tebaako Nakawa division ye tebeerako constituency kubanga kati Nakawa erina constituency bbiri nina kino kye nalabye nsena nno era kankibuze nalowooza oba kakyoko ne mulyanyama naye baamutute dda mu kooti ate kikiye talina wadde akapapula wadde ak'omugigi teyasoma bino ebyeguna nti musajja musiraamu ne mu busiraamu tebagaba bwe yasoma madarasa ya Saluna naye byo tebikola tebagabira kompapula mumulyanyama mukugu mujjuzu mujjuzu simanyi ya Saluna ya Saluna ebyo yabitute ku election ne bawugana bino tubiweza senior wadde P7 talina bitabu ayina wadde niba kyasajja bwe tebagera ne basoma omusajja yagambye omusajja amulimu yagambye naye baddayi nakabera empapula ng'omukulu yatuula senior 6 nga alina emyaka 43 mu 2008 nagiye kati alina 9 naye nkabera nga yakola kati omulyanyama waba alina 43 mu 2008 saazi nakubanda ali mu nkaaga nga mugigi kakati era nabadde ndabakula bya Nabbosa yavuganya Emityana district embosera NUP naye alina myenda gyokka F Luganda Lukalo yageza certificate ya fuluma yaki eya senior 6 anti waliwo yagwa anti okugwa ne certificate fuluma byanjawo anti yafuluma nga agudde nga alina myenda gyokka akirizibwa okwesimbawo bwatyo certificate abagirina eriko emyenda gyonna anti kati ekikulemesa okufuna certificate
ngoli ungraded yafuna wadde akabonero yafunayo bubiri waba ayina awo kazitukire bayafuluma naye just twakuba bw'obanga omuzadde ng'oli oweerera yagezaako bw'oba muzadde ng'oweerera oyo aba alina okuddamu ekibiina era oyo tagenda kubeera mu palamenti ab'emityana ne bamulonda kizibu ki bwe yafuna ate kati akola bw'atyo mbu ye yali nnyo mu katemba ebyo yayita bitegeera byekiraasi be bano abaana bakulira mu byemizannyo yakyobola yategeera nnyo ebyamasaagi gundi ebyoyagala byasinga naye gwe kansa abantu bonna abeesimbyewo kati ate nga obunkenke bumeze abantu bangi balina ebipapula nga bibadde byakugattiriza bangi balina empapula zokugattiriza mbu ne General Ashandi alina mu mucaka alina mu kwambala kombati alina mu kusimba paredi naye yabikuŋŋanyiza nebikola gundi naga nabifunamu eddiguli enkomba mbu okwambala kombati we yalinga nakyakiyinamu ssebo naye ekituufu ekiri nti ekiriwo kanso obweraliikirivu buzza mu kibiina naye kino kiri obuvunaanyizibwa buno osobola okutikkana ekibiina kya Nuupu kyafa nnyo mu kusolooza ku bantu ssente okusinga okwekenneenya ebiwandiiko kuba kati bw'ogendamu NRM ndowooza osobola okusanga Lwashande yekka yawe naye Nuupu ogenda kulaba bangi kati baŋŋambye Patrick Kuteesa avuganya Kimanya Kabone okusinziira ku biwandiiko bye bampaddeko balaga nti yagezaako n'okusaba mu institution zino nga technical institute okusoma nebamugamba nti alina okuddayo mu P4 gy'aba atandikira alyoka ajje abeeko kale akawandiiko konna kaafuna alyoka ajje mu zino national institutions nga kati atambuza ate ebyobufuzi otuka ku level efuna ne tikiti okuvuganya kuba MP anti alina empapula we bazijja wangi waliwo oluguudo baseya wano mu tawuni kunasa abo sebo bakuweera ddala ne bakutikkira awo batikira abaana bangi n'ebbaluwa za National Council bazirina baga nti oba bali tebaagala kutera kufika tukuteereko wano ne stamp ne naye manyi obweraliikirivu obuli mu kajjukira NUP erina obuzibu yatandika n'ekintu ekyokulabisa kati yo gye balabisa naye obunkenke obuli mu NUP andi kati tebulabwangako kati Ssenyonyi atuuzayo lukugunyu tomanyi kinaabeera mu bwongo bwa mulamuzi kwolwo Mulyanyama ya lukugunyu walukaga bibyo twabirabye ekisobola okuyamba Ssenyonyi nti ne kandidate we NRM abaavu ne era bate scoring kakati kisobola okumuyamba kwasoga owaffe naye ate kakati era Ssenyonyi kisobola omukuba ekirala nti Ivan Bowe singa akwatagana bulungi n'abe NRM aga nti amusijja kuba baako nabuzi baga katumulete kasena yewa ne kadatu we NRM ali mu lokano olwo lebo bulola naye jukira lebo naye NRM esobola omukozesa naye ate kubanga ate naye era nga bugambe naye bamwekengera nti asobola okutuuka ate n'abeefuuli nange ojja nkugambye bulola si ye muntu goyinza okulira ayingako jukira bbaka gwandi ya bulola gye bamujja bulola be bano abavubuka abakolanga effujjo babayitanga Jopress brother abasulanga obubisi ne bamujjayo ne bamutwala Sise Nakawa tubamanyi kakati tobeera 10 ku 10 nti ayinza okuba ku side yo so kati mbalega nti obunkeeko buliwo abo nabona batuuzayo lukugunyu ekibiina kya nominating abantu naye kiyiza okutuuka mu kalulu nga abantu bakyaliyo n'akalulu kanyini nga bamaze okukaonda bangi bajja kubeerayo ku lwa kooti abaana babeerwanyeeko kubanga kati abasinga be babajjayo kati ngono yavaayo Enebbi wa Nyamutoolo eyo gyali mikono si buyigirize kati wano mu buyigirize kooti yeyina otawula Electoral Commission kibalina kyobola nti kati bano babaddukidde muki agenza mu kooti naye kati Mulyanyama ye ne mu kooti tagenda kugendayo kati agenda kutwalayo baluwa ya madarasa ne ya Saruna nejjuzo ate gyatambulizako yasina siye siye nawuddeko nga bagamba mbu ya muganda we gwe bayitanga Ali Mulyanyama mbu Mulyanyama lya family naye mbu balina muganda we yafa yatuteeyo ebya muganda we yafa naye tebasiye kati bakebedde akafaananyi babikebedde byonna nga si yeye anti leka nkubulire ebiwandiiko byotwala mu kitongole kya gavumenti kyonna kasita bituukayo biba bifuuse infact nebiba tebinatuukayo kasita oba ng'olinayo wasomerako wonna n'ofuna oba pasilipu ya P7 oba certificate ya senior 4/6 oba university biba bifuuse public document
oli asobola okugenda oba ku university n'abisabayo oba n'agenda mu UNEB n'abisabayo tewali gwe bagaana kubiwa kati bamuguleko omusango Munyanyama ogwa forgery and fraud Walukaga yasobola okwerwanako mu kino Walukaga naye chance naye emikisa gye mitono naye omukisa gwalinga gwalina ebipapula ebabikakasa bo bennyini babikakasa n'ebyamulyannyama agamba certificate yagifuna naye yo bayinza okuba bamutikirira kuliwo nga wakunasa road university ebyawalukaga ekirungi kyebiina nti kyekyo nti babikakasa ate n'ekirala St. Lawrence University gyasomera naye yabawandiikira muyezi waffe tewali mutawaana bayirenu yamaze IU nayo ne bawandiikira nti naye yatulira wano era bye twamuwa byali bimusindika mu senior byali bimusindika ku university ku university so tewali nnyo naye era tetusobola kubeera 100% sure wabula okwenda obulezi kooti kyeneekola ki kyeneesalawo naye mu mbeera eyo nga NUP ebusiro erina Sseggona esigazayo ne Magoola singa bijja bulala NUP eyinza kudda amaanyi gaza ku Sseggona Magoola erina kukita bantu balonde nga bwe balaga Kyagulanyi n'atuuka ogenda ebusiro tawanika muntu yenna n'akita n'agamba kabalonde nga bwe balabye olw'ensonga nti tebaagala kuba Walukaga bakimanyi nti Walukaga akyasobola okuddako okyasobola okuleeta candidate ekisanja ekijja n'akubeerera muzibu okugjawo naye basobola omugjawo ate Sseggona tebamuleeta tebamukasa bakugjawo sibu bakugjawo naye kati Sseggona factory zibadde zibajjawo zo zibaddewo baluddewo ate bano abavubuka abo bajjanga abasajja bonna bisanja bina era n'abo ababisigaza Namboze tebaluddewo Namboze yakisigaza naye era olaba Muwanga Kivumbi tebaluddewo era nabo bagenda kugwa naye era olaba Namboze okukisigaza bagenda kugwa bombi Namboze ne Muwanga Kivumbi ekawaali Namboze yalina akaseera akasibwa emukono eyo ate Muwanga Kivumbi ali bubi nnyo kusinga ne ku Namboze kati Namboze bonna be yalemesa okufuna kaadi bonna bavuganya ye Reverend Peter Bakalwa Mukasa Nabukeera Kajimu bonna batunuuliza mu ye mundu bajagamba kati basalawo bazanye ekipiriza bagamba fazali fenda katufi owe nalemu akatwale era mu kusaagirira ennyo bw'atabeera stede bayinza okwesanga Dr. Daisy Sonko akawangudde wa Dr. Daisy Sonko yewa NRM asobola okawa naye mulimu empologoma mu kalulu ake empologoma ziringa nnya bonna b'amaanyi Bakalwa Mukasa tomwandestimate w'amaanyi abadde mubaka w'ekitundu ekyo yaliko MP mu kitundu ekyo ate abadde akyaliko nkambe nti sente ba district kwali mpaka mu Gwokutaano mwaka gujja kwali mpaka ngokona kuwete oyo tomwandestimate Nabukeera abadde umane MP nkambe nti era nkambe mpaka kwa Gwokutaano ngakulayita nkambe umane MP kati akuvuga Andrew Senyonga yali meya wa Mukono oyo tomwandestimating Akajimu yagwa Dennis najja Senyonga yaliko Senyonga naye omanyi wayise ebisanja bibiri ani ali kuba meya kati meya wa Mukono essaawa zino bamita Elisa Mukasanko oyo yaliko naye kadi yagimunemesa tebagimuddiza bagiwadde Kabanda bagiwadde Kabanda yazze kuvuganya independent kuba meya kati wano alinako abamuvuganya balinga nabo babadde ate nga abasinga bonna mikwano gi nga yabaleeta mpozi Andrew Senyonga gw'ataleeta naye yaleeta Kajimu yaleeta bwe bungi asuseza abantu baga akisusse kati kisusse ate dusi yagana n'abamulira e Masaka halaga kisusse kati abantu beebunyoleyo wabalabye ekyengego nga bakulembedde wamutaata wanalibo munyago balanfe kuli bajjajja yagaye talabanga ku taata alinga kitaawe yagaye nti waliwo abantu abamu nti boyinza okwesa waliwo abantu abamu nogamba naye ddala yono taata wange naye kankigumire bugumezi abe taata wange naye kasira kyakikola abaali awo nga taata we bamuleese yagambye ate yasinze nyinyigira sipiika okulangira kazano tata wa Munyago yandigambye nti kada wafaze tata wa Munyago akuvuganya sebu tulese wano tata we sabe kama nyo kuzanye byobufuzi amongi muyayi ebizanye byobufuzi amanyo abiruddemu naye kinja banyalo okugamba kanso botunulira tabana omukazi akubidde yine na
kaza ate nona akubira naye ate kaza akwedde musango nankani kati mwami Magoola ye tanso okwewaana mu constituency era yakoera olukungana agamba ye stand by generator mbera ye nuku weba eri walona walukaga bigize ye wali nuku yamugambye anuneko abiveko mwogezi wa kibina yayogedde senyi wadde kusibye sigamba nti oyo anuneko fefetwa wakati tumumanyi tetuli muwagire era twagenda ogimumba nga tumulaba ogwo musota asajja wannuuku abo Kyagulanyi Ssentamu nga 12 ali Busiro 12 Januari ngokonda kwa 15 Januari nga 12 era lesembayo Kyagulanyi alina lale 2 ezigenda okuggalawo ate jjajja yagenda malira Kololo agenda beera mu Buganda mpaka actually mu bufunze bonna bajja bakolo mu Buganda naye jjajja yewa mu Buganda mpaka tagenda kuddamu kutambula abantu balala jjajja Buganda amuyingira ncha amuyingira nga 15 ayingire Buganda mpaka nga kaluka we asabule ebizinga asabule mubende asabule actually amuyingirira wano Kiboga era tumulinze amuyingirira awo Kiboga atagalawo yakubeerawo maniriza nga president genda okuli obubbi batali sinatidde obubbi bugenda okutambula ababoda bagenda kwano n'obubinja bwabwe abatakisi bagenda kwano n'obubina bwabwe abakolola yarabbi naye mbadde kugamba kulale ya Kyagulanyi ye Busiro isiti kusimba 12 tawanika Kyagula tawanika yaddayo danonya kalulu esegeza gwe ebitundu gwabo we baguwadde ebbanga kyo walwakuna weekend kati yawabadde si banga ddene ire yakaguwa yakateekayo kati ne walukaga wiiki ejjira bagenda guwa walukaga bajja guwulira so walukaga gwe osubira ajja kubayako ku ballot bulungi nnyo kubanga bali beewa obuyinza batalina si balina okwekemenya empapula zaabwe wunzeka ne bannamagye abavuddeyo abali mu kunoonyeza President Museveni akalulu direct waliwo ono omukyala akulira envuba ku nnyanja oyo yagambye n'okugamba mwe mutalonde President Museveni ennyanja ajja kugiggala temujja kuddamu kuvuga atasobola ebyo byakukanga kange empozi n'ekirala bano abo abasirikale bagenda kutwalibwa mu kakiiko akakwa ssempisa amagye akamagye bavunaanibwa kubanga ekyo kye bakola kya bumenyi bw'amateeka bali mu kuinfluencinga akalulu kubanga kati kankubuuze singa bwe kibaawo kale kangambe nti singa tubadde mu nsi endala nabagamba nti ekyo kye nabagamba nti sisitimu ya jjajja gye yateekawo ne bano bakimanyi nti wali mulala asobola giwangulira sisitimu yamaama yasobola ogiwangulirawo mpaka lwalivaawo kyobola bano boogera bagumu wadde kye bakola bakimanyi nti kyabumenyi bw'amateeka naye boogera baki bagumu nti tewali kyogenda then system webanga efavoringa government lwaki lwaki bagenda mu maaso n'okukola ebyo bakola baleke system eramule bibali mu kukola ebyo boogera waliwo omujaso omu yagambye anti bo banoonya lwanka kati banoonya kubakuza yawagira nnyo naye singa gavumenti kati olaba gavumenti ne bwejja nga gye n'omuhozi yaze wa president abo basobola n'okudduka mu ggwanga oli yagambye kubanga yasobola okujja yajja kujja na sisitimu yiye abo nabona nga tabamanyi yesobola n'okubakwata mmwe ne basiba ne gandi muyina n'emisango kuba kati bamaze n'okweteekako emisango ku likodizi zaabwe kuliko emisango egyo kuba bwe kye bakola kya bumenyi bw'amateeka oli yagambye nti mu kimpe nga ekirabo ky'amazaalibwa omanyi nazaalibwa Museveni lwe yajja simanyi biki mu nnondero w'ekikoofiira omulala n'agamba simanyi mulonde temumanyi Museveni yajja eggwanga lino gwe mumamulonda oyo ow'amagye oyo omulala oyo w'ennyanja yali n'agamba n'okugamba nga 16 nkomawo wano ndabe mwalonze mutya talina amakulu oyo abavubi tetwagala tumalire na budde bwabo bano saagala bamalirako biseera kubanga kye bakola kimenya mateeka kye bakola nabo bakimanyi nti kikyamu era kye bakola kyongera okuba kyayisa n'abantu n'okulooza eggwanga kubanga abantu bewabadde boyogereramu si ba kibiina kimu gw'oli magye kitegeeza abantu bonna obagatta olina ni partizani umanya otya nga naye wabadde oyogerera nga basingawo obungi b'opposition okitegeeza abalala dde nitubalaba weteeka mu bulabe singa embeera ebeerawo enzibu abantu basobola okutaasa katugeze osobola kankupa ekyokulabirawo nti oli Kenya oyogeredde eri mu bakalenjini ewa Ruto n'oyogera ekyo kyebayogera singa ofuna obuzibu ng'obufunidde eno mu bajaluwo ow'Odinga abantu basobola okutaasa
naye nga toyogeredde eri n'okuboodinga tebasobola kutaasa kitegeeza baba bajja kukujja jambula bakulye bunyama nti gw'oli wa bulabe ennyo gye bali tosobola na kubayamba ng'omusirikale w'eggwanga kitegeeza obwesige integrity oba obusudde yes oli mu uniform ya ggwanga okimanyi bulungi ky'oli mukola oba oli retired tewali asobola nakunenya kuba baga nti oyo yawummula kati yeesalirawo tenokundi bamusibako ng'ayogedde ku byobufuzi ng'abyogeddeko na bwogezi yali tumukunde ne bamusiba oba ejjali miezi mulinda ne bano bajja kubakwata lwakuba nti kati bano babadde boogerera yeri sisitemu gye nkugambye nti General Tumukunde byali ayogera byali biringa ebikuba system kati bano yoboogera bibeezaawo system kati tekisoboka kitegeeza bakyajjano tekisoboka mu kiseera kino naye bano abawala bonnalabye bano abantu bennalabye bakyali bato tebamanyi bitima bitambula basobola okutuuka eyo mu maaso gyotega amaggwa ate ne bakugobanga gye bakola ki naye kati bw'otunulira ebyo ebigambo badde boogera n'ogerageranye n'omuggo kati ng'omuggo gwe twalaba Jose Gulu nga bakuba Kyagulanyi emiggo abamagye bennyini kitegeeza abantu obakuleetedde embeera ey'obweraliikirivu gwe wennyini ate nga gwe bukulyetinze kuba omuntu yandibadde agamba wamagye wali kantaase ekyemiggo kikyamu tukivumirira ne sekuvumirirayo bakuba Kyagulanyi nga abasirikale be bashirudinza bwe bati tetusobola kuwagira kyakuba miggo okuta pulezidenti kale ng'oli gakuba omubbi tetusobola kuwagira kya violence mu kalulu kubanga ebyo bisobola okuleeta obuzibu eka nkubuulire osobola okubeera ng'oli w'amaanyi kati leero ne bugenda okukeera enkya ng'amaanyi ago gonna gakufudde tukirabye Mbabazi ali super minister super prime minister yajja abantu nga bamwagala okufa ng'agamba nze mbadde sekutera ejje no nze mbadde fayiro 1% teyagiwa register navuddeyo nayo kati kyenkugamba abasajja buno obubbi buseggona bufoga ne bumwetanira James Birungi abadde w'amaanyi nnyo wano mu Seemwayi nga bakuba abantu emiggo babawamba bakola ki kati ali mukomera wali emaki Major General James kakati musooke mulabe jjajja tali gye batwalamu erweru Kayihura ali eri kashaga malunda mbuzize kati mbukimunyiiza mutagala kukiwulira Kayihura lwaki mbogumwogerako nti omusajja yali ow'amaanyi alikashagama akolayo gati okolayo gati simulimu lwaki alowooza nti muno mwalimu abasajja abamanyi mwalimu kitata ng'asobola okukwata n'akazeno akajja ku jjeno w'amagye n'okwita obuyisaawo tasobola ebintu ebimu kati abantu abamu balema okubalansinga system bo balowooza nti system bo bokka beeyagala ekitali kituufu kubanga ate kati ekintu ekimu kye beerabira nti President Museveni alina opposition alina ne gavumenti bw'oyinza okudda ku opposition n'omukuba naye nga wammwe nga tomanyi kituufu kale tugenda kubanga tukoba wano tubagaliza okulaba obulungi tujja kutandikira awo wetuva wano tugenda ali ku Dream Restaurant kulya ku kyamisana ewa Namubiru awo Dream ekyemisana bwe kibeere ekyemisana ekyeggulo ekyemmere ennungi ennyo okufaako bufi ate namukaseera kanene tonoonya woolire bajja kunywera bagayi yabadde wali mu kalusani ng'ali awo we bamuvumbagatidde ali awantu awamanyikiddwa naye babandi bagayi bakujjawo nga kamera z'ekifo zabaddewo era nga ziraba abamu naye mumugende mwekwekeyo mu nsokolomi n'oli ebintu bitegerekeka n'ovuga nga oluto lukwegumba genda wali ku Dream ewandegeya ate Dr. Senjo bangambye nti bagambe ajjanjaba era mwemwena abalina ebizibu ebyenjawulo ajja kuba nga abakwasaganya olina pressure olina sukaali olina fibroids olinamuko ku bizimba olinamuko tokyalina appetite erya abotongo ebintu ebinumwake-up call abasajja batatambula bulungi tokyamalayo okubako kitundu tokyamalayo dakiika 9 naye agamba nti genda asobola okuba nga ate akujjanjaba asooka kumanya wawooli ne mu mupiira batambula naye waliwo okubanga omupiira gwe dakiika 9 n'ogukubako 3 n'osaba okujjayo ate ekisinga okuluma ne bateekayo omulala akumalire kati mu mwene embeera gye twogeramu owa boda n'akumalirayo oli Kampala oli mu kuyirirwa ozanya 3 so ne bafunayo omulala ajja okumalayo ebyo nabyo n'okubyewala gende wa Dr. Senjo wa Kubiva Organic Mengo opposite Masengere ku luguudo Watahamu Mukasa Road ekizimbe kyeraga kyokka kiri mu kifo ekyetadde kirina langi za kiragala era ojja bbo kiraba omugambi wa Dr. Nze kuntaasa jala kunyamba ndakulabye nga Kimbo wakwogerako era ajja kuba nga akutaasa ate buno omugeni nalabye nga Kimbo wakwogerako ajja
ajja kubanga akutaasa mu mbeera ensaamusaamu temwesibako obulwadde obulwadde bwa famire yaffe simanyi ne senga yafa tazadde simanyi senga wange yankolimira simanyi mujja wa mama wange yabyogera bino ebigambo ate Dr. Kimbo kyayogina ekyenjawulo Dr. Senjobe Dr. Senjobe kyayina ekyenjawulo nti osobola n'okutuukayo naga nti we just ndyayo yembi kyusaamu natakuwa na ddagala nga bwakugamba nti emmere yeki emmere eddagala obadde olya bichapati ogenda okulanga akabohydrate golina mu mubiri mungi olya bikuto bichips tobivaako balansinga ne proteins lya ku greens lya ku muddo olya biki kuba eddagala alijja oterete bakubyeko ettaka olina omuntu akugulumbya ku ttaka lyo tokyasulana mu nyumba bennyini ate bakuggyako ettaka ate bakugobye newaka tokyebakayo baagala kukwata kubira kanso nsubuga asobola okubanga ate ajja kujja kuyambe ku nsonga ezo.